ku mikutu emigatta abantu oba kyoyinza okuyita social media kujja omwana muwala ono amanyiddwa ennyo nga Tinah Uganda kwe yeegirisiza okukira ekigotta entula ku mutimbagano gwa TikTok gwokka. Mwana muwala ono agobererwa abantu 45,775 ekimuwadde ettutumu eryo lyonna bwe bubaka obuwabula obwetobese mu butambi bwa ku TikTok. Videos ze zirabibwa emitwalo n'emitwalo gy'abantu okwetooloola ensi yonna. Akageri ke kiri nti lubaale w'omulamu tasamirirwa, kansooke nkuzannyire ku maloboozi ge. Ekyo nno kikukubire butereevu omumuli ku kiki emboozi yange naye kwe yeesigamidde. Oli ku Jamit TV Uganda. Zino ze zimu ku nsonga ezitta abantu feeling nga badde akwagala nno naye n'awulira ng'omutami kyokka nga tolina nakyo omukoze. Ensonga esooka okulwawo okuddamu omuntu n'akusindikira message n'omuddamu kawungeezi n'omuddamu nkeera luli. Make sure nti woba oluddewo okuddamu omuntu wojja omugamba ensonga lwaki tewamuzzeemu. Ekitali ekyo ebintu ebyo bibowa era bijja kutta feelings ze. Ekintu ekyokubiri okubanga ye buli lwajja yatandika conversation ye mubeera n'omuntu ye tatandikanga ku conversation gwayina okutandika conversation. Ebintu ebyo omuntu ne waaba akwagala nnyo atuuka ekiseera n'awulira nga bimutama. Kano kabasajja kambabbireko. Bannanga abawala abalungi temubatya. Balayise okukamala obukamazi. Omuwala gw'olina okutya ye muwala omukozi. Oyo ne waaba mubi oba omukwana olina okumutya. Naye omuwala omulungi nga zaakola sente zaakolawo zakulaba enjala ze ziri zitya, ayambadde atya, akaviiri wiigi anaagula eriwa, akaviiri anaakola kaliwa. Oyo grade eyo gwekola bukozi sente z'osirike. Emboozi yaffe mu kugwa amakirinda asunsudde ensonga z'omukwana eziwerera ddala. Beppo n'okutubuulira kiki kyekali nsambulira ng'omuwulwa mulisa ku mmere. Ekyandibanga kyekiviiriddeko abaana ab'obuwala ensangi zino okwettanira ennyo ebikolwa omutali nsa ng'obutava mu mabaala, okufuuweeta emikka egibayita mu nnyindo n'okukozesa ebiragalalagala wakati mu kulowooza nti kyokka kyekyokuddibwamu kyabwe. Omusajja ajja n'akukwana n'akulaga nti by'oyiseemu ne gy'olaga byonna alina solution yabyo. N'akulaga nti embeera ntangaavu mugenda kubeera mu bulamu obweyagaza, n'olaba n'abaana boona muzaalamu nga bajja kuba balina future, n'atwala obuvunaanyizibwa. Ate ebiseera ebisinga abasajja abasinga okikola bakikola kusikiriza abawala bano. Kati gwe omwana ow'obuwala n'awali mu mukwano n'ateekateeka okuguyingira gyenvumbo mu matu owulire bino nanti gakuweebwa muno n'empogola egawa mususi. Ekibuuzo ekyasookedde ddala kiki ekisinza okuleetera abawala okwenyiwa n'okuwanda olulusu ensonga z'omukwano nga kw'otadde n'okujja obwesige mu buli musajja amusala mu maaso ge ng'amutunuulira kyamuli omukadde kyatunuulira amawolu. Kati olaba obuzibu webuli era webusingira ddala okubeera nti ffe abakazi we twagala nnyo twagaza feeling. Kati gye tukoma okwagala ennyo gye tukoma okulumwa. Kati osanga omuwala n'agamba nti kati yono omuvubuka gwe ngendo se tulinga naye. Jjukira ffe ne wekubanga mugenze mu kikolwa eky'omukwano ffe tuwaayo bingi. Omubiri gwaffe guli expensive okusinga ku gw'abasajja. Kati omubiri gwaffe era bye bimu ebintu ebizimbibwa okubanga bituleetera okubanga tuli tochadi mu bwongo nebituviirako abawala bamu okwonooneka n'obalaba amabaala n'obalaba wa ne baggwamu essuubi. Kiva ku ekyo okeera ku makya n'oyagala omuntu. Jjukira ffe twagala n'omutima. Omuwala wabanga akwagadde akwagala n'omutima gwe gwonna ng'agudde mu love. Obubaka obuyita wansi awo ye Ssaalongo Mugoba Nsonga ono nno kakensa mu kuvumula endwadde zonna ng'akozesa eddagala ery'obutonde ssaako n'okkuwa omukisa bugagga luzaalo n'ebirala. Mukubireko ku nnamba zeeze z'essimu akutuuseeko empeereza ye. Y'omuwala okwagala ennyo omusajja biki ebimutingula omutima n'aterebuka. Ye abaffe buti ebintu bwe bimukyukira olwo n'atandika okukifuuwa ng'akizza munda ng'akaabira eddiba ly'enjobe. Abasajja mulimba. Abasajja mulimba. Buli omu aba omusajja ajja
omusajja ajja nakukwana nakulaga nti byoyiseemu ne gyolaga byonna alina solution yabyo nakulaga nti embeera ntangaavu mugenda kubeera mu bulamu obweyagaza n'olaba n'abaana boona muzalamu nga bajja kuba balina future n'atwala obuvunaanyizibwa ate ebiseera ebisinga abasajja abasinga okikola bakikola kusikiriza abawala bano abasajja banene abeefula nga bali too much perfect baba bakikola kusikiriza abawala era abawala abasinga bagwa nnyo mu tageti z'abo abasajja kati bwe bazigwamu ne kibaviirako kubeera kati broken ne boonooneka naye nga tebakirabira weeno mu kusooka so anti kati olaba ffe ebiseera ebisinga abasajja mutusinga okutegeera ekyo kikkiriza oba nedda kati abasajja omuba mutusinga otegeera nokeera ku makya nonteeka ewaka n'olaba nga byobadde onsubiramu si byolaba lwaki oba tonkyusa omuwala yenna akwagala akyuka ku kyoba omugambye atakwagala takyuka naye omuwala yenna akwagala akyuka ku lw'okuba tayagala kufiira kati gwe mu kifo ky'okugenda otandike okwenda otandike okola byokola lwaki oba tompita n'oŋŋamba munnange Tinah okola bwoti ne bwoti sibyagala bw'obanga obyongeddeyo mu maaso ogenda kunviira owange obadde omanyi butya bw'oteekwa okuyisamu mukyala w'awaka kati nno bino byekkanye bulungi ojjukira olugero lwa Kakyama Amamera kati kankugambe kino obunafu bwo omusajja obutaduumira waka oba obutagumiza waka kiviirako omukazi okweyisa nga bw'ayagala igwe omusajja obutanduumira waka kinviirako nze okweyisa nga bwenjagala kubanga mba sikutya ngamba ne bwonansanga ogenda kukola ki niyo omusajja yenna akedde ku makya n'abeera ng'ewaka musajja ekimala okusalawo amaka engeri gy'ayagala gatambulemu nagamba kino sikyagala kino nkyagala zino engoye tozambala zino zambale ewagundi saagala kulabayo tekiba kirungi oba gendayo ate abasajja abasinga balowooza nti babeera batumalako emirembe naye ate nga be basajja betwetaaga mu bulamu okimanyi anti kati tonteeka mu kugezesa because ffenna abakazi obwongo bwaffe si bwe bumu kyandibadde kirungi kale wabeerayo omukazi eyeekubiriza nagamba bba wange olaba ali bw'ati kino kyategeeza bba wange olaba kino kiri bwe kiti kino kirina kuba bwe kiti ne wali abakazi abatalina kitone ekyo because kibanga kitone omuntu okwekubiriza mu ngeri emu oba endala ku lwa muno nga tamaze kwogera nnyo omanyi kimenya nnyo okubeera ne muno nga buli kimu aba alina kigamba buli kimu n'akigamba bw'omutunuulira bw'oti oba omulabanga ng'akuduumira ng'akumalako emirembe omusajja alina effugabbi but ekyo kiba omuwala oba munafu wa bwongo because kiba tekyetaagisa omusajja agambako kyagambye ekintu nga kitono gwe n'omanya kikyaba ayagala kati ekyo kiba kitone kati wali abawala abatalina kitone ekyo nga ye tajja kwekubiriza ye ng'ayagala buli kimu obeere ng'okimugamba buli kimu obeere ng'okimugamba I think kiba kisingako gwe n'oyimirira ng'omusajja maka bw'oba nga toyimiridde nga musajja maka omukazi agenda kulema ate nga tetubaagala bayivayo tetubaagala twakowa abasajja abafukamira twakowa abasajja abeetondatonda like mwatutama batutama mazema essanyu ly'omukyala mu bulamu bwe ddyo lyeririwa mu nsi eno gye buva ne gye bukoma essanyu ly'omuwala yenna oba essanyu ly'omukazi yenna kufuna musajja amwagala tolaba nti nze ndi anilule nze saagala kumanya toyagala kumanya oyagala kukola ki mu ngeri y'emu nayagadde okumanya n'ebisinga okusindiikiriza omwana ow'obuwala okutandika okweyunira ennyo ebifo ng'amabaala n'atandika okufuuweeta emika egibayita mu nnyindo n'okukozesa ebiragalalagala okugaaya ebikoola mu ngeri ey'ekyeyonoonere ennamba y'abawala esinga obungi ebeera mu kiraabu ekirabinga ebeera banene abambala obubi tebabikola lwakubanga babyagala babikola lwakubanga babeera depressed baba baagala kwejjako stress babeera baagala kwejjako birowoozo boogera amazima lwakuba bo teboogera amazima ki ekibakozesa ebyo si self love nga bo weboogera mbu simanyi self love kukunama self love kuba kirabu eno kwenono goza ku kirabu gwe bagendeyo baba bagenze kola ki osobola abeerawo abawala bakirabinga nze ntera okugendayo naye ngendayo kulaba situation kyebeera mu bifo webityo agendayo naye nga abantu abamukwana tayagala kusetolinga ayagala omukwane leero omugulire omusasule renti ow'emyezi ng'ebiri lwakubanga bali mu apartment teboogera
fine tubalabire no ne tubegomba amazima ga Katonda nga nkubuulira amazima tebabeerayo tebakirabingayo mirembe teri kintu kisinga kunyuma nga gwe kwambala ne boyfriend wo ne mutambula ne mugenda mu kifo ekisanyukiramu okimanyi nti ekintu ekyo kinyuma kati oli ayinza atya okwekakasa mbu akubye buddikini mbusimanya agenze kirabinga teri basanyu babeera bagenda kwejjako stress babeera bagenda kwejjako birowoozo kati omwana omutaali eyo alaba omuntu omuwala eyettanira ennyamabaala ddi lwatuuka okuwulira nti kati yeetaaga omusajja na biki byateekwa okutunuulira mu kiseera nga akkirizaamu ogereza olumu abavubuka baba tokyalinga like babamenya emitima omanye abawala abali bwe batyo tebatwala budde kufindinga muvubuka akigwa agenda kubeera naye ebiseera ebisinga batera kutunuulira appearance z'abasajja nagamba kati ono bwembanga mu postinze ono height gyayina bangenda okuvimba natamanya nti yeso postinze height era ogenda kuvimba ne bwona amuzaalamu omwana anaamulabirira anaaba n'obuvunanyizibwa kati ye bwewe buziwe businga okuva like bafuna abantu ne baba disappointinga nalaba nga takyayina makulu mu nsi nalaba nga takyayina muntu gwayinza kwesiga nasala wayagala onayagala oli akirabinge wanaagende wali kati gwe n'omulaba n'omwegomba naye nga tomanyi nsonga lwaki akola ekyo kyakola ng'ali stressed abaana gye bali abalabika obulungi by the mabala tewabeerayo baana babi wabeerayo balabika bulungi wabeerayo bambadde buno obuntu bwe tulaba ne butusikiriza nti gundi alabika bulungi naye ekyamazima tebali mu relationship bazunga buzunzi naye nga nabo bandiyagadde okusetolinga batuuleko wabula obuzibu babeera depressed nga baggwamu amaanyi ate nga n'omusajja gwagenda ofuna omulala era agenda mujja mu bbaala singa obeera mu mbeera bwetu n'okakkana n'omanya ki ky'olina okubeera mu bulamu n'ogamba kati mpanise kaneyise mu mbeera ey'obuntu naye tebakikola kati olwedde eyo gye bagenda era gye basangira emiyaayo emirala ne gibamenya emitima omuwala golden gwaba agonnomoddeko omusajja gwaba alabye nti kati asobola okuwangaala naye butya bw'ateekwa okweyisa eri omusajja ono kimusobozesa okuba naye lubeerera beera wa mazima eriye kyakoze ekikyamu mugambeko kyakoze ekituufu muwaaneko nga toyina bukuku bwonna bw'olese emabega kubanga teri kintu kikyasinze kutta relationship nga bukuku bwa mabega omusajja ogenda kumugamba bebi njagala emitwalo 10 omwana wange yalwadde oba muzadde wange yalwadde naye ng'ozaagala zikozesa olunaku lwagenda okizuula nti wali omulimba kiba kijja muyisa bubi aba tagenda sigala kyekimu emboozi teyawanvuye nnyo naye bwe twabadde tufundikira tinoono namubuuzizza ku bigendererwa bye ebiri emabega w'okukwata obutambi buno bwassa kumitimbagano era bw'ati bwe yattaanyiza ekigendererwa nti abantu bembuulira oba abantu benjagala ekiti ky'abantu kyenjagala okufuula kitono nnyo okusinga ekiri mu public like nina ekiti ky'abantu kyenjagala kale kangambe nti abawala abategeera n'abasajja abategeera batono newembanga nkasuseeka vidiyo kange newe kankyusizaako abantu aba babiri azo nga zikoze kwagala likes na comment niye ekintu kyekoze nga kyamazima kati yeye ensonga enkeeping okubanga postinga byempostinga nga njogera byenjogera wakiri abamu bakyuke baveeyo eri gye balowooleza nti teri ssuubi nti ebintu byakiyaye nti ebintu biki osobola okukyusayo nga babiri oba basatu baba bamala kubanga kati omulembe gwayonooneka buli omu yeekengera munne buli omu atya munne ebigambo by'omuwala ono ebirina ntaggwa buwoomi ng'ekkubo erifubutuka mu ffumbiro tuli wa kubifuna ne mu kitundu ekyokubiri tuve mu mbeera ya ndi mugezi nga mubuulire nkusabye obubaka buno obutwali nga bwa nsonga gwe wennanyumirwa okulambula n'okufuna essanyu eritalojjeka nkutuusaako amawulire gano amalungi nti ba Alfiki World Safaris bakuteekeddeteekedde olugendo lw'okulambula ejjinja gy'ogenda okulungula ennaku 4 nnambirira ebiro 3 ate ng'ebyensula n'ebyendya birungi ddala ssaako n'entambula ez'omulembe nga buli omu wakusasula emitwalo 40 eza siringi ya Uganda okugenda kwa nnaku z'omwezi nga 29 Maachi omwaka guno ova ey'ennaku z'omwezi nga 1 April omwaka 2024 okumanya ebisingawo yita ku nooti 7 nooti 9 45627 essanyu lino balekedde kunyumiriza oli wa kulambula nange mu lugendo luno.
nawe yitaaga okulanga ku TV eno yita ku namba yange y'essimu eri ku vidiyo eno abankumire era tewiirabira Tal Cottages Hotel kyekifo kyokka wano mu Kampala ekigazi obulungi ekirina swimming pool ey'omulembe ebisulo ebirungi n'ebyokulya n'okunywa. Hoteri eno esangibwa Kabuusu mu Lubaga Division yitayo okubanyenyeze mutwe ng'embuzi etenda enkuba. Nawe yitaaga okulanga ku TV eno yita ku namba yange y'essimu eri ku vidiyo eno abankumire.